ngenzo okukola vidiyo eno nga omukulu Bobi Wine kw'osaate ne mwana muzibu nga ate Nalukoola nga basitudde dda emitala w'amayanja esayidi eno bagenda beera ku mikolo munnanga ate wali egya Nelson Mandela omugenzi. Bye ngenda okubeera nga nkutuusako esayidi eyo ate nga ye mwana muzibu nga ate King Saha afunye munnanga ate ku buweerero oluguudo lw'e Nakawuka munnanga ate bali mu Lokola esayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkolagako maaso awo babita nati nsinza kujja minati yogi tandise ne update eno ey'omukulu munnanga ate Bobi Wine munnange ebadde etambula ku mikutu egy'enjawulo esayidi eno naye nno ngenza okukola vidiyo eno muganda wange kw'osaate n'omwami munnanga ate Nalukoola nga basitudde dda munnanga ate wali mu Johannesburg esayidi eno wali emitala w'amayanja mu South Africa esayidi eyo. Kakati nno wali agongera munnanga ate okutambula media esayidi eyo. Omukulu Bobi Wine agenda kubeerako ku mikolo munnange wali olunaku munnanga ate olwa Mandela esayidi eyo kiyite Mandela Day esayidi eyo agenda kubeerako okwo kw'osaate n'emirimu munnanga ate emirala emitongole gy'agenda okuba nga akwasaganya munnanga ate mu South Africa ne mwana muzibu munnanga ate Nalukoola ku mulundi guno atambudde naye esayidi eyo. By the way nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnanga ate ku mukulu Bobi Wine era ng'ekifaananyi ekyo kitwedinza nnyo. By the way ndabye nga wali ku mukutu ogwa TikTok muganda wange nsikulowinga bwenti buli kimu nkiraba nga kitambula munnanga ate ku mukulu Bobi Wine kw'osaate ne Nalukoola ku mawulire ago wali nga basitudde dda munnanga ate wali e South Africa esayidi eyo. Naye nga byebyo munnange katugende mu maaso wali mwana muzibu munnanga ate King Saha naye mukyekinzeko esayidi eno. Kakati nno munnange afunyeko ku buweerero esayidi eno. Oluguudo nno batandise munnange ate okubeera nga balukola bambi. King Saha nno alaajanidde ebbanga by the way tulabyeko ku obutambi bungi nnyo obw'enjawulo. Oluusi ayimbamuko ne freestyle oluguudo lw'e Nakawuka munnange nga lufuuse oluguudo lw'e Nakawuka esayidi eyo. Naye bambi oba oli awo kimusanyusizaamuko okulaba nga emirimu artist giri munnange ate mu kugenda mu maaso wali. Naye abadde agoyingamu kaawo crazy muganda wange ejjukira nti nno babadde kwayiwe nga ali mu kwolekera munnange ate genda wuwe naye nga alaba abakozi nga tabalaba okwegamba abadde agoyingamu kaawo crazy actually nga boogeza ku munnange ate okulaba akatambi yonna gye biggweredde ate muganda wange tebibadde byangu. Mwana muzibu munnange ate King Saha taggwayo. Kasooke tulabe embeera nga bwebadde mu katambi nga alina omukulu munnange ate Mark Geto Speaker nga boogezako okulaba akatambi ako. Oluguudo olulwo olowooza mubirabo bano abakwata obupande wayitawo toyitawo bo weebali naye abakozi olabako n'omu obyogerako nga bagamba onaayogera naye muba musazeewo okujja okukola mukole lumu bino abantu babigwa namu ekiro bikuleeda bino kana katoko tuladde nako ebbanga ababbi bakabeerangamu kati oyongera bwene embeera oba obyongera kati wali ani akola naye okimanyi kati baleka babasasudde n'olunaku lwaliro nti bakoze bannange operation Nakawuka road must shine otuwolwe Nakawuka muddeme ku nguudo endala bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo. Omukulu munnange ate omuyimbi King Saha nkugambye naye nno byebyo bikyagenda mu maaso munnange ate wali okutambula kw'ossa n'akatambi ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno ku sayidi y'emu nkyekinzeko keera nga nkyali ne mwana muzibu munnange ate King Saha ali munnange wali ali munnange wali okubeera nga yeesettingidde munnange ate ekivulu kye oba concert abagambye nno n'abagamba akizizza munnange ate lugogo wali. Naye muganda wange bikyagenda mu maaso okutambula bambi mwana mulenzi ono concert era nga ndaba wali obutambi obw'enjawulo by the way nga ayongera munnange ate okuba nga akikwasaganya akikoonamu wali concert efuuse munnange ate concert wali egenda okubeera erugogo. Naye era ku sayidi y'emu abaddeko ko wali munnange n'embwaye abaddeko ko bambi n'ekisolo kye ekyewaka we wali wonna. Embwa eno yagituuma erinnya yagituuma
bagamba nti no basiima ogenze muganda wange era nga boogezaako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte omubabiro ku mukutu naddala nga TikTok kw'ossa ne Instagram eside eyo naye nga byebyo mwana mulenzi munnange ateekingisa bw'atyo leero asazeewo n'agamba kanneekubiseekoko munnange n'embwa yange wali wonna naye ssebe ebadde sirias wali neegumira munnange ebifaananyi wali ne bafotola mpolampola era nga boogezaako okulaba munnange ate mu bifaananyi ebyo bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosaite ne okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.